amawulire agakagwawo mukunja atasera bamukutte kati mu mawulire getufuna ye omukunja atasera bimwononekedde ebyokulumba liripazo byandibanga ate mwanatu bimuzaalidde ebizibu era kati awe twogerera kandibanga akasajja kabadde siriyaasi okumusiba era essaawa eno kaweddemu dda. Kankuwe katambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribing atanaba kw'ossa naawe atanalayikinga video genda maaso bw'otyo oberenga ogirayikinga. Va ku video ziri ze yabadde agenda kulaale n'asisinkana abasirikale ezo video nfu si we bamukwatidde. Muve ku video ze yali mu kooti wali e Makindye ezo video nazo nfu si ze bamukwatiddeko wabula gano gaakagwawo omukunja atasera abadde awo ne bakyalibe ne bamunywa ne bakyalibe basatu nkaddemu amagezi gazze kino kirimu liripazo I think liripazo eno interneti eno Uganda buli omu ayisaawo bibye gwe bintu webitwala personal bulaza tojja kumalako na interneti eno interneti omusajja bamukuba essasi mu kugulu omututte mukomera bwafiirayo bino ebintu byansi bulaza wagamba oli munna Masaka abe Masaka tetukola ebyo bya kisiru bulaza fe tusigalamu naako obuntu golowooza abantu bagenda kwagala ku kyokoze oba weesimidde bwesimizi ntaana byonna mubikole mutukwate mutusibe naye ensonga yo twagala wano ensonga Bobby ku top Bobby ye presidenti no mona atusiba temujja tumalayo nkaddemu amagezi gaze lwaki muntu alalwa kutaanu nsange nga mwabigatse dda munterekeko eruzira nveeyo ku Mande naye mulina mugatta obwongo bannange deni naye no Zamoni kati gwe Lilian eno Zamoni gye mumpadde emikono tegiwera egiriko agipamidde kagenda ne kakwata Kingisane kamupamira bimu byende ebyo bye bakawa byavunda ne kamupamira ye nabbi ne katakoma kwe ne kakwata omusajja omukadde dokita kwefulukuta ne kamupamako yenna empitambi ne ngamba buno obuvubuka bujjawo amaanyi n'obuvumu okupamira abantu bwe bati kati nakawulidde kavayo kewana fe tulina abanene era ogenda kundozaako gwojja kuloza ku bajjajja bewaffe gwe bukunja gwe simanyi gwe na jembe gwe lyenyinza kusindikira gwe kwesobola nagamba nti nkulope gwe butereefu yonno ye mukunja atasera kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga ate omwewulirirako oluvannyuma lwono okubeera nga yalabye ekibaluwa kibakuntumye kyebamusindikidde kibatadde ne ku mutimbagano gwonna twabadde tusuubira oba agenda yeetondera eriripazo naye ssebo yagenze maaso n'okubeera nga ate ajjonkera bujjonkezi mu ngeri eyongera okulaga nti tannamutya era teyatiddeko wadde n'akatono kankongereyo n'akatambi katono nnyo njirabye naye nina kyensaba nange ndi muna Uganda kyemanyi nzikirizibwa okusaba kino si kuyisaamu mateeka maaso nze nsinga okugondera amateeka era temundabangako mu misango badde nsaba naye bongereko kuno emikono gino emikono tegimala naawe ngereko nsaba busabi si kuyisaamu bakulu maaso nze nsinga owa poliisi ekitiibwa bakama bange mbawe ekitiibwa mwe mukwatiridde gwa mwe mutukuuma naye mbadde nsaba gino emikono gye bataddeko ono ayinza oba bapanze byabwe omwogezi wa poliisi ateekeko ngereko emikono ng'ena temumpisaamu nnyo maaso temumpewula kuba nange sibawewula mungereko kuno emikono nammwe wano muba munzikakkanya temukakanya bayimbi ba NUP mwana mungereko omwogezi wa poliisi ateekeko adumira amagye ateekeko agira muteekeko munvimbiseemuko namwe abapoliisi ate muleke namwe kunzikakkanya nnyo omusajja eyakaveera ndani ne Simon abba ssente zange mwagala kunzikakkanya mumpeereza ekiwandiiko nga kuliko emikono ebiri gyokka OCCID
na guno omulala ogwa crime investment crime koze bitya temunzikakanya nnyo baganda bange nakaveera ndani mbadde nkiikirira Uganda ne sente sayimo yazibba nsabye busabi sagala bayisaamu maaso mulimu gwe mukola mu ggwanga munene boy naye ne baluwa gye mumpeereza mpozi nga ono liri pazo yagyewandiikidde. Buterevu nnyo ku mukutu Jika Media kwokyali yonno ye mukunja atasera kansuubire mu bigambo bye osobodde okubeera ng'ate omwewulirirako. Ono nno ebigambo ebyo yabyogedde ng'ebbaluwa okuva ku poliisi yakabeera nga eteekebwa ku mitimbagano. Ebbaluwa bakuntumye ey'olunaku olwaleero lwalina okubeera nga aripootinga ku poliisi yabadde agiyisaayisaamu amaaso nga bw'ali ku live ate era nga bw'agenda maaso n'okubeera nga ajjonkera liri pazo mu mbeera gy'olabira ddala nti omukulu alabika teyatidde. Omulala yandigambye nti oba ayinza okuba alina ate mwanattu kye yeesize kuba okusinziira ku bukwakkulizo liri pazo bwe yali yamuwa yali yamugamba nti oyina ekintu kimu kyokka ekyokukola kuvaayo n'okola vidiyo nga weetonda naye bw'otakikola ogenda kubeera nga ompuliramu nti agenda kukozesa amaanyi gonna g'alina abanene bonna b'alina okusobola okulaba nga omukunja atasera avundira mu kkomera. Era omukunja atasera abasinga baali basuubira nti vidiyo eyo ajja gikola naye ssebo ye musajja ateerya ntama, ye musajja atadda mu bigambo bye bw'atyo vidiyo eyo teyagikola. Era n'omukulu liri pazo bw'atyo n'agenda maaso n'abeera ng'ate amuggulako emisango. Era omukunja atasera olunaku olw'eggulo bamuwandiikidde ebbaluwa abasinga mwenna akujje mwalabye. Era okusinziira mu getufuna kigambibwa nti ono yandiba nga yakwatiddwa olw'ensonga tetumanyi mayitire ge okuviira ddala ku makya tetunnaba kubeera nga tumuwulizaako, talina we yapositinze wonna, ekitegeeza omukunja mwanattu yandiba nga yakwatiddwa. Tujja beera nga updates ezisingako ku ezo tuzikuweereza tuzikutuusako wano ku mukutu ogwa Jika Media. Naye nga nkusaba ogende mu comment section obeere nga otubuulira ddala liri pazo abeera mutuufu okusibisa mukunja atasera oba agenda kuba akoze bulanda. Genda mu comment section obeere nga tuteramu endowooza yo. Liri pazo essaawa eno bw'akwata mukunja atasera n'amuggalira agenda kuba akoze bulungi oba agenda kuba akoze ensobi ey'amaanyi, kubanga ffenna tukimanyi nti ne liri pazo naye atera okujjonkera. N'omusanga ku King Sir nga ajjonkera, n'omusanga ku Kwefu ng'amujjonkera, kwegamba embeera ye yonna naye yakujjonkera. N'ate ssebo ke bamujjonkeddeko ate wuuyo alaga ayagala kusibya bantu. Genda mu comment section obeere nga otuwa endowooza yo. Naye ng'ensonga zonna ezaava ku luyimba mwenna lwe mwalaba olwa sitaani wuuyo omukunja atasera olw'amala odduta n'akubisa t-shirt ng'eriko liri pazo waggulu n'ateekako n'ekigambo sitaani wuuyo. Kakati oluyimba olwo lwe lwasinga okubeera nga ate mwanattu luleeta obuzibu, nga kati ye liri pazo agamba nti omukunja atasera yali amuyisizaamu amaaso nga kwogasse n'okumunyoomoola n'okumumanyiira, kati ng'ayagala abeere nga amuyigiriza essomo amusibemu alyoke akitegeere nti okumanyira abantu si kirungi. Naye nga nkusaba ogende mu comment section obeere nga otuteramu endowooza yo okusinziira ggwe bolabamu embeera ddala liri pazo agenda kuba akoze bulungi okusibisa omukunja atasera oba agenda kuba akoze bubi nnyo. Yitira mu comment section obeere nga otuteramu endowooza yo ku mukutu Jika Media. Kwobadde nkusaba osubscribing gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, nawe abadde tanaba kulikinga vidiyo eno genda maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga. Yitira mu comment section onteremu endowooza yo, kussa naawe alina kyonna ky'oyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga okiyisa butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.